Statalabika. Kati abalabika baki? Simanyi. Naye nga statalina kulabika. Akola atya alina okwekwekamu? Teweekweka. Obeerayo mu space yo. Olabika ng'olina ensonga. Teomala geejajaamya. Tomala geejajaamya. Mwobo bukodye mu bujja wabe ennaku zino nga tebabulina. Fanti twalinga tuwuliriza nnyo kati bwe twawuliriza ne tukwata. Bye baatugamba twabikwatira ddala. Baani ababagamba? Bakama baffe. Omanyi gye natandikira olugendo lwange olw'okubeera sita. Balina ebintu bingi bye banjigiriza, bye baŋŋamba, nga n'ebirala biseera ebyo ndabanga bo bana baba bakisussa akajanja. Kati nkiraba kati ne ŋŋamba singa saagoberera bye baali baŋŋamba. Naawe tewandinoonyeza. Omulabi ali eyo nga tamanyi lugendo gye watandikira mu kibiina? Olugendo lwange luno ekibiina kyo natandikira mu Eagles Production. Naye ng'ate okuyimba saatandikira mu Eagles Production. Nali nayimbako mu Stone Band. However, nali siyimba zange. Awo nali nyimba z'abalala. Kati okuyimba ezange natandikira mu Eagles Production. Oyingiramu otya mu Eagles Production? Era nali ku Stone Band eri gye Gambia ku Sabrinas. Kati Misa Kisemakula n'alaba nga nsobola okuyimba, nina eddoboozi ddungi, n'atuma sisita wange ajje mbeeyungeko. Naye nga sibamanyi, era sisita wange ne mugamba nga sibawulirangako. Omanyi bo baali bayita Eagles Production. Ate ffe eno nga tubadde mu zi band, walingawo Stone Band, Cards Band, kati nga siwulirangako bino bya production, Eagles Production, Diamond Production, nali sibimanyi. Band, kati nga sibitegeera. Ne mugamba kale kandabe. So lumu nengenda ne ndaba show yaabwe. Era ne nfuna kakisa okuddamu okwogera ne Misaki ne tukkiriziganya. Luyimba kiro watandikirako mu Eagles? Nakulinda omulenzi wange, nakuwondereyo mu bisaalu, berekete naawe okamanyi ng'oli wadda. Ng'oli wadda. Pozi kali ka mwaka ki? Gwe wakakwata mwaka. Kali ka mwaka kinjijukizaamu ebiseera ebyo nalina omwana omu. Simanya bulijjo nkulaba bulala. Kali ka mwaka ki? Mwaka gwali 2001. Bwe mba seerabidde. Ani yakawandiika? Bwe mba seerabidde. I think that's the year 2001. Ani yakawandiika? Yakawandiika Silver Kyagulanyi. Mwamuwa ssente oba Jesse yakuwa bubi? Siikulimbe. Nze bampita kuyimba. Kye bampa kye nnyimba. Kati ebya ssente oba kwolwo papa yateekamu ssente oba baamuwa buwi. Kibuuzo ekyo papa yakimanyi. Ovaayo oyimbamu ennyimba mmeka mu Eagles? Nayimbayo ennyimba 4. Albamu emu naye kwaliko ennyimba 3, twaliko 2. Twaliko albamu yange yasooka nayinako ennyimba 3 n'aluuna mu biro ennyimba 3. Baali bagigatta. Anti kati edda twafulumyanga cassette wazirabako? Nzimanyi. Ozimanyi? Buli kimu kimanyi. So nga nze ennyimba sayidi eno sayidi endala nga yaluuna. Kwaliko ennyimba 6. So nayimbayo ennyimba 3, then nayinayo oluyimba lumu lwe twafulumiza ku album yali y'abakyala. So kyova laba ziri ennyimba 4. Esatu ezaali ku album n'olumu olwali kweri y'abakyala. Nnyimba zaali nnyimba kyezo esatu ezaali ku album. Excuse me. Kwaliko Nakulindanga, kwaliko binyuma nga gwoyagala atakwekanya nokola ku kyejo, kwaliko ne twongere tuvuganye katwogere naffe leero tuli bakyala musaayi mupya tugenda kuvuganya butasa. Kiwano nga waliwo bafaani bo. Kati ki ekyakujjayo n'ogamba wabayo mwaka ki? Mu Eagles Production namalayo mwaka gumu. Ng'odduka mangu. Nenvaayo. Lwaki? Munaino navaayo ng'asaaga.
navayo nga saaga nzijukira namenye ku okugulu twali ku shegayaza ey'omu kisaawe kati manyi shows ezo bamanyi okuteekako stage ziba zambaawo kati eddaala eryokubiri ng'ova waggulu bwe nali nzika ne limenyeka kugulu ne kuyitamu bwe ccu kati tekwannumirawo kuba nagenda mu maaso n'esho naye enkeera ne kuzimba bwe kutomanyi muno mukakongovule so nembeerayo nga siri mulwadde kati enkeera naye era twalina show saagenda kati saagenda ate saakuba simu bagamba nga nze ndowooza nabo bakirabye nti nakoze eki nagudde kumbe engeri gye nakontinuinga mu maaso n'esho ku luli lwe nagwa balowooza era ndiki ndi mulamu nekibanyiiza aŋŋamba nga b'otazze tojjira ddala ng'ani agikuba maneja kyoyo gaali mukambwe yali mutuufu kubanga mu butuufu omanyi kati biseera ebyo omanyi nalabanga oba tebanfuddeeko biki naye nange gwansingamu now I can admit kubanga nange saakuba bagamba nti bannange ekigere kyafuse siriyasi so ne bangoba bwe bati tokaddayo beto nalo bagamba nange nange nayinamu eggume naye nayinamu eggume nembeera eyo nedda nemere neŋŋamba kale kati ate nze nange nanenya bbo neŋŋamba omuntu namenyese ndi ku show kyokka tebanfudde kati baŋŋambye bugambi nembeeraawo nenzimbiraawo nebiyitawo bwe bityo luyimba ki lwe wazzaako ng'ovudde nazzaako ekisanja buliriza kuba nafumbata nyongera ekisanja nako kamanyi zonna nzimanyi wadde mbakiyimba bulijjo nkulaba bulala oli wadda nnyo mmanyi okuva ku za Pawulo Kafeero mugamba tuli badda kakati woba oli wadda gundi oli wadda okimanyi manyi ne Yesu Yesu yaani ate Yesu abadde ombuzizi akakayimba wokakuba nyongera ekisanja ng'ani akuteekamu ssente olwo ebiseera nali maze okufumbirwawo omwami wange yali anteekamu ssente ebiseera ebyo maneja ye maneja ye byonna yali maneja nti ombuuziza ye maneja bikikonze byonna anyway yali anteekamu ssente nenfulumya album yange yeyekisanja wegifunamu yo nze ng'omuyimbi nafunamu kuba nali nfulumiza ennyimba omanyi nze nayingira okuyimba nga ebya ssente si byentunuulidde sayina buvunaanyizibwa nze nali ku kintu kimu kuyimba okitegeera nali njagala nnyo music is my passion nali njagala nnyo okuwulirwa nali nfunye ku feeling nti ng'obeera awo n'oyitawo n'owulira edduuka nga likuba oluyimba lwo okitegeera ng'eyo feeling sikikkiriza n'oyitawo nga abantu tebategedde nti yeggwe naye nga gw'obawulidde ng'oluyimba lukuba ewaabwe n'ogamba so enkomawo nenkola album yange ey'okubiri enze nga kyenfa kuyimba abantu abasinga ddala mu music kale naddala abakyala weofumbirwa ebiseera ebisinga bagamba tosobola managinga bibiri wamanaginga otya okuyimba n'obufumbo byonna osobola kiva ku ggwe ng'omuntu weetwala otya because si kuyimba kuyimba n'endongo nti byokka byebigaana n'abantu obufumbo bugaana naye ng'akola mu ofiisi bufumbo bugaana naye ng'oba oli politician obufumbo bugaana ng'oli akola mu dduuka lya biteyiro so tekiriiko kiva ku ggwe ng'omuntu tebafunamu obuziku abasabasajja abasinga bagamba mbunna abantu abagweno mu doketi zino baba bayaaye aga musajja ono ngenda kuddanga kiro byonna bigenda biyinza okumpa era buli muwala ali eyo ng'oyimba oba ng'oyagala okuyimba ekyokuyita omuyaaye ekyo kyo kisuubire naye olina kigumira kati olina kufuna akutegeera nga yeyekka asobola okuteerawo omukono n'agamba olimba bwe baba bayaaye owange siki naye ekyo tuyita abayaaye ayi ekyo kyo anaamulaba atya no kankubuulire ebyalaavu biralamu
kinyumiza gwe kati bontunuulira bw'oti olaba kirala naye anjagala bw'ajja n'atuula wano n'antunuulira naye alaba kirala so ebyala busiina bwe mbikunnyonnyola wabula bibeerawo bubeezi wakati w'abantu so okubeera omuyimbi ate nga ndi mufumu nze tekimbeererangako kizibu right from day one however there are challenges there are challenges ate jjukirawo nali muwala muto nga balimba ffe ba anko mulimba abo batamanyi bafalawe mulimba nnyo nga bakulimba nga balimba kigambo kye bakulimba kyoterese bakwera ndeka jjako kamera owulire so seriously ndowooza tekiri era nga bwegambye tekiri waffe ffekka as a young girl bakulimba you know bakulimba nnyo mu time eyo banimba olabika wali obuukabuuka naawe ndabika ng'omuntu abukabuka olabi anti mu time eyo wali olabika just omanyi omuntu akulaba ng'oli nayivu nakutwala process by process omuntu akulaba omanyi kankubuulireko ffe nze we nayingirira obufumbo awaza young girl ku myaka emeka naye ng'ate nfunye erinnya I had a name to protect okitegeera tomanyi mulimu gwabeeranga awo my dear tomanyi what to do otya abafaani okunyiiga naye nga gwe basuubizza gwali mu bulumi gwe balimbye nogamba ye bannaye n'oguma n'oyongera n'oguma so there are challenges naye nga I don't think nti bibeera ku ffe bayimbi ffekka mubiraba mu bayimbi ati we are public figures definitely muyina obbiraba n'obbiwulira kubanga bw'oyogera Sophie Nantongo definitely teri ayinza kukubuuza yaani naye bwe bagamba nti munnange Karo agaze Karo owaawa akola ki asimumanyi ne bannyonnyola munnange yooliyo w'okusipaaka naye era olinawunzika ngagamba simumanyi so anyway we are public figures waliwo ebintu byolina okukkiriza ebijja with that gwe nga gwe omuyimbi wali okozeyo stunt yonna kale oba tutumuloonya gale eno stunt nakoze bantu bakola stunt ngaona gundi akoze bweti nga olina kyotambuza nze munaye ndi nnyo ku original ndi nnyo ku original yenze sikikola na bukozi ndi nnyo ku original ekisooka abantu tebanjagala lwa stunt abantu banjagala olw'ekyo kye nalimbawa abantu banjagala olwa music wange nabongererezaako ebirala naye nze I want to believe nti music yali asooka abantu basinga beewuunya bagamba oli mukyala mulungi mukkalayo naye ebiseera ebisinga wojja mu butaala muno bijja n'ebintu ebyenjawulo bagamba lwaki teweeyerusa ati nkugambye nze njagala nnyo original njagala nnyo original wendi Wendy, it's not about money. It's not about money. Nze nalabako tube edda mama wange waliwo mama wange gwe mmanyi nga tube nga ya 200 kati bw'ogamba ssente oba owulira sabbuuni n'omutolono ga nti wa kanaana really n'ogamba kanaana sikalina tekiri ku ssente wala gwe kyoyagala tekiri ku ssente kiri kunze ng'omuntu kyenjagala ndi muntu akkiriza ekyo Katonda kye yampa and I'm a beautiful woman look at me tunuulira Kalo ddala neetaaga ki owa kamera njagala abo bababuuza ate I've not had any of my fans agamba nti weeruseemu. They are all like, oh, Black Beauty, you know, thank you for the music. They do not care about my color. They basinga kufa ku product jembawa. Wali okozeyo ku kivulu kyonna okujjako kyo kyogenda okukola? Yes, my dear. Maze emyaka mingi nnyo mu industry. Though I've taken long, naye nga nazikolako. Nakolako ndowooza na launch edda twazitanga launch. We had concerts naye nga tu launching albums zaffe.
I think ziringa 3 nakulinda nagikola ku hotel Equatoria nenkola Equatoria nga yagwadda yeah hey ye yasookera nno ddala ekisera yaliwe amaanyi yali yamaanyi gwe kibishi byoyogera wali mwakazi I think 2002 or 2001 awo nange sijjukira okumanya oludde kumanya ndudde mu bufuza tokolangako ku concert olonkinga okimanyi it still ebeera concert but ng'olaunchinga your album do you think there is a difference njagala bino bitutegeere nnyo ebyakakati biri ebyeddambireke tusooka tubiveeko no abantu tulina obbajjukiza omuntu ayinza olowooza nti this is my first concert no abaana abo beekoza bayinza ogamba tebaaliwo actually ziringa na 4 waliwo eyo eya Nakulinda waliwo eya Kajiko Natabula yali ku hotel Equatoria parking mwaka ki olimbanga rupya nze music wange bwatu taggwako si rupya mbufunze lukadde oluki lupya kwoyo eyakaluwulira lupya kwolwo olwakafiitinga mu mbeera eyo gyalimu wekitegeera because nze nyimba inspirational music but specifically love music lwaki awo mbadde njijja lwaki love because love is everywhere without love enensi senga ndala senga tetu gomanyira gwe tokyagala enyimba zo zisiba tetasiye nze oyinza okunzija ku love kanyweyo gwe ne love mulimu tuti eno bwegana nga nzira mweno eno bwegana nga nzira mweno kakaddi naye Katonda yannyamba nti na parkinga oyinza kafula by'amawagi na parkinga kati wakomaawo awo wendi no complaints tejja gana nga lwaki egana golowooza ng'eyinza gana nti lwaki golowooza ng'eyinza gana nga lwaki esobola okugaana anti ng'egaana lwaki neeno nenkugamba olaba weeganye siri Katonda naye gwe kyobamanya as of now nga kati wano wendi ontunulako obutunuzi n'omanya mwana omwagadde nnyo ate oyinza okwagala atakwagala naye akwagadde nnyo ffe Katonda yatuwa ekyo kyogera si kirumamu mpulira Katonda yakwata omwana w'omuntu n'amugolomolako Sophie Nantongo otyo nagamba mumaze n'alyoka akwata omwana w'omuntu n'amuwa Sophie Nantongo as of now no complaints wabula mpisa buyisangalo ngamba Mungu wampulira nga nakaaba wakaba abano awo tunywewo naye mutumireko omwana oyo mutumire kale mutumireko mutumire mwana gwe nkutumidde mwogere erinnya tumirako omwana tuyinza okulowooza mulala nkutumidde tuyinza okulowooza mulala ng'ogamba mulala nze kimanyikiddwa naawe I'm a married woman era ndi married eri omulangira Samusimbwa tumira omulangira obadde kyenjagala my baby nkwagala nnyo era nkutumiddeko ulira laavu kushajja okyagala nsumulula ebyokusho kushajja twagala mulabako wali naye manyi kye tuba tukola manyi ogenda mutundira akatebe atuulaawo ng'oyimba atudde ku stage kati nze kankubulire bye nakolera omwami wange sinza nabbi kugamba gwe linda sho abali singo temujja I'm sorry munnange naye nze Katonda namusaba nampa so I'm happy I must live the moment yeah nga oba mulaavu ogonda nnyo layira naye bwatyo bwaterera okuŋŋamba yabiŋŋamba nnyo munnange naye kati gwoba teweeraba kati gwoki mbadde ngonze ndabye nga wenna oli ku kintu kimulabule nga anaki kati munaye gwoba okiraba nze mba ndabanga kyabulijjo nakimanyi abayimbi tebatera kwogera babba baabwe nze Sophie Nantongo nkugambye ndi ku original ebyange
saagala nnyo koppa. Ebyange lwaki nkoppa bye siisobole okitegeera nziye nga lwaki soogera mwami wange nga lwaki simwogera ng'abadde eki leka gwe simanyi yaga interview ene gwe okimanyi mwe abamutimba kati bwaneeno ku leka profile pic kosa omwami wange wange okimanyi bajja bwo kati otandise obba ku byemmeme ani alina bajja Are you sure? Seri sure naye nsuubira. Are you sure? Simanyi. Nze sirina mujja wange. Balakubye genda. Nze sirina mujja wange. Nejja ddala. Seriously, sirina mujja wange. Bw'oba nga waliyo mujja wange yenna eyeemanyi. Please come forward. Akole ki? Prove me wrong. Kugambye sirina mujja wange. Sirina. Aye bannaaki. Nabi tujja jimala asookedde ku kinyo okuba ne musanju. Ate yatalina mujja. Sonje okuba ne musanju we. Mr. Ssimbwa okuba ne musanju we. Yebitya. Mbungolera omusajja omulala mwana. Batugamba bayimbisa mama lati ne batunayo kuteeki. Are you sure? Are you sure? Ng'omukazi alina abasajja babiri. How? Banayinza ndowooba ndi old fashioned. Ebintu ebimu mulina okubimbuulira kubanga mbiwulira mu mmwe. Mbiwulira mu mmwe. How? Kati ng'omwami wange abadde ki? Ng'akoze ki? Anti awo nja kuba mukooye. Ekyo kirala. Naye as of now. Ate bagenda up country tadda. Ate nawaba afulumya eggwanga. Kyogamba wafulumya eggwanga tadda. Adda leka namu. Ate bwadda nekitokota buto. Bwadda. Gwe omanyi ekitegeeza okubanga omwami wavuddewo for 2 weeks n'agenda mubeera on phone biki mumwogera n'akubuulirako kati bitambula. For example my man kati mubeera ku ssimu nombuuza hi baby hi nanga tukoye nnyo leero tuva ku training nomugamba bibadde bitambudde bulungi naye leero akasana kangi eno you know kati ateekawo wabeerawo what do they call it mu Uganda wabeerawo Kimanyi naye tujja kulya. Kiŋŋambe ekigambo wabeerawo what's the word? Ennyonta. Waliwo n'ekirala kye ŋŋamba wabeerawo ennyonta kwegamba n'omulinda you know mwana gwe nalyoka agamba enkya tulinnya n'omugala saama mmeka nti tugenda kulinnya saa bwezi tutuuka bwezi bomanyi kyekitegeeza leka gwe oba biki byonyumye kive nako Kimanyi enyonoonye. ate ntya Ulira ono. Twogera ku concert agenda okujja yaddi tesobola n'otwogedde ku concert ya 2nd May ku Serena Hotel wetuli VIP show kimanyikiddwa Serena oli oyogera ku Serena omanyi teri VIP wabula VIP so abantu tugenda bakuba omuziki nga bulijjo it's a full compact day cool it's going to be full music compact day overnight ekisembayo gyendi birungo ki byemwateekanga mu music wammwe omukadde nga tugenda ku TikTok buno obudde ennyimba zo ziwulira n'abaana abali mu myaka 10 n'emeka babeera ku TikTok baziwulira kati bazimanyi ekitali mu music ono kubeera ku original ekyo n'ekigambo excuse me njagala okifune bulungi bwe mba nkola music nze nga Sophie Nantongo siva nnyo ku bitubeerako ebituuka ku bantu bwe kiba tekiri ku ggwe okirabye wa mukwano gwo okirabyeko wa maama wo okitegeera bw'okiwuliddeko okitegeera si bino nkuyimbire ku bintu nga ninga ayimba ku roboti owulira mpulira eyo tozirabangako tomanyi roboti zirina feeling tezirina you know my music is for the hearts okitegeera music wange ava ku mutima my music is from the heart to the hearts of people kyova olaba tayinza kuggwako
if you grew up seeing your mother nga azinira ku luyimba luno aluteeredde mu daddy wo, as of now naawe oyinza okuba oli maama kati nina babiri. you understand naawe ng'owulira lukolera before you know it ojja kuba oli muzzukulu ozukuzza omuzzukulu nga naye ali mulaavu. So my music is eri close nnyo n'abantu kubanga wa mitima nsonga zange za mitima music wange ensonga za mutima so kyovula tasaa kuggwako. Olina oluyimba lwe wayimba ng'olweyimbidde nga ggwe nduyina nduyina era ensi yonna erumanyi ate wagwe wagamba oli mukadde munnange tuvudde wala nga love super okuva lwe wasalawo kunjagala nange ndasalawo kwagala abaali basanyuse luli nti nno sirifuna njagala kati bafuuka balabe bange kuba byabasala batandise kunjogerera nina omusawo gye nalaga era na bino byonjagala hani mboli muloge bulozi nga naye fiti naye baluma gwe kwata ku mutima gwange omulogo tegukuba gutyo akoko wulira gusirikamu eddakiika guba gunoonya gwe kuki walonda bulu siri kusaaza oyagadde omwana oyo omwagadde ebyaleero ebyenkya n'ebyalule kubanga naye anjagala ebyaleero ebyenkya n'ebyalule deka omwana naye kimanyi olina engeri gy'olagamu lwavu nobanga atawaayo bizibu dayira simanyi siyinza kumanya kati gookiraba olinga atayombangako naye nga tuyomba nedda tumanyi okuyomba naye of course ng'aluddeyo ndaba ziweze essaawa emu kitundu tannatuuka emu kitundu mega emu kitundu mega ng'aliwa ngali mula mupiira wa kyogambe wakati saalabirawo omupiira munayinza ebyo byebinyombya muntu wa mupiira nnyo kati omugando essaawa 3 olusi atuva mu premier league nga essaawa 6 ate waka tuyina buli disha eraga omupiira naye njagala eri ngaali ne bakyali bw'aba n'abeera ne bakyali beera akugamba nti ngenda kubeera ne bakyali bange I'm okay with it but of course 7:30 is my time, that's my office time. 7:30 paka buli ekigwawo osooka kusaba nze buli ekigwa mu budde obwo oba olina okusooka okutegeeza nze CEO obwo obudde yaba CEO misana waliwo na wonna bubwe nakasita ezessaawa ezo zeggambye ezo ze CEO ezessaawa tweyanziza mbalinze ogyeko okay basebo ne banyabo mbalinze ku Serena nga 2 omwezi ogw'okutaano mujje tunyumirwe mujje kwegamba embiri tugize bupya. It's all about having fun, it's all about being happy. Why not with your diva Sophie Nantongo mbagala